tugenda wolereza saha olese china mu mwesonyiwe anagenda kulebya naye gwe leero enkuba enaacha tesobola leti so kati Abannayuganda wamati babawuddisa eno yensonga eriwo kati bwabanga bagamba kituufu saha Genosale muwala we yafumba ewuwe kati bwawa mukoddomi we sente kiba kibiki gukwado sokoli mme kibiki bagitekeye bagiteekeye eri ogenda kulyamu yakwezi mwami kwezi soko mpe 4 naye nga badamuleetedde gundi kawunga na mchere na matooke kawunga na matooke byolese alayi kati yawulidde byonna bimuteredeko akacheri katono alye wamaze ebyange babiteeke ndi ku live eno gitwaleyo eri kumuki gendo ite oba oli eyange naye bato eno kuliko nedda kyusa bukyusa nva katirete okitegedde kati kyusa enva then kati nzondete bino byolese bino byoboddamu leeta kuli bannanga omululugu tuli bubyanjala etuluma tuli wano tukwami tuli mu nkuba kati enva gyo leeta ennyama okitegedde nyama ngewunya bu nemmere eno bweti okitegedde eno mmere yaanze sirya mayuni sirya lumonde sirya muwogo matooke muchere n'obutula byonna biteekako naye toteekako ogenda sasula n'ensujju ne lumonde sibirya nabo nabonaina akaja sawa tasobya yes wamma fenga abamu tumanyi King Saha and we are going to support King Saha. King Saha ayina ensonga ze Chameleone si mwangu ayina ensonga ze so kati mwabajja mutulekanira mukozezi live temutaddemu wadde kafiruta mulingo olusenyente muwoza King Saha smile ya milioni bina oba zirye oli mukoddomi we oli sezaala we sorry munanjogeza n'oluzungu oluganda olufu so I namukasa I'll stand with King Saha kufana ye ebyemuwoza nti tanaaba buli omwana abebibye mwagala atandike bayita nga agenda okunaaba nze King Saha mumanyi anaaba musajja wattu n'okusenya asenya just baba baagala musa mu society bagambe mukyafu naye Saha si mukyafu fe tumumanyi n'abaali bamukiisinzeeko tumumanyi basima badda ngamba so kati mutuvire ku Saha waffe mutuvire ku Manisulu Semanda bana abakazi abakulu abatateekamu wadde kafiruta ku TikTok nga mukola live nja kuba omuntu yes I know King Saha Saha musajja wange nnyo mumanyi muyonjo tawunya kamwa anaaba kolo yerabira mposi bana abajja okumumiitinga nga bebawunya n'olowooza munno yawunya mumanyi perfume zaakozesa obwebbeeyi mmwe musimanya mwana wa jeno byebiky ebyo Saha yatulaga munankyukakyuka so tugenda ki respectinga bw'alivaayo n'ayogera ebitakwatagana tujja muvaamu ate nze waliwo omuntu atandise okuntama yeriri pazo nze atandise okuntama oba atandise tama nzenzekka kati naatera okweyunga kuwa omukwano gwange bebi wange Umaru Kisekka katandise okuntama nkawulidde ku makya and tulese profile birungi Chameleone byakoze Chameleone birungi ki byakoze ku ttima lyalina nva mu Chameleone tojja kumaleko kati basima agenda kuŋŋamba ki anti mufeeko tebatutawaanya biri baleke balwane alina ettima alina ettima n'obutaagaliza mpozi ogambe I said leave the matters of the gene to the gene kati oddawo nawe n'oyasama nange nembibeeramu mba nfuuse kalifa batotegeera wandowoozayo anti wansonga yo lwaki oyagala kali lwaki ogira muyimbi ki gwe tulina e Uganda ayimba okusinga Saha tewalina Dowana Saha na wallahi tuweyo omuyimbi anjagala tubeere bamazima alabayo omuntu ajja kubuuza Chameleone naye yagaba Chameleone ayina ettima yakola kiggwe ayina be yakola oli muntu we ayina be yakola kubola mpaka lekawo gondyeko nzikaka n'obusungu naye nze saagala nnyo muwogo nabonaabona nnyo atompa so wamma nze I'll support King Saha mpaka wauli bwana atuka n'agamba nti nkoyo okutuwagira ono mu industry tulina omuyimbi omu mu basajja ng'ogyeko David Lutalo tulinawo King Saha gwe twasigaza era radio bwe yavaawo twalina abayimbi radio Saha
ne David Lutalo mbasajja nga bakutte bande na naye era radio bwe yavaawo kati twasigaza saa kati ka kibiri tumukwate nga akabiri tike tulinawo kokkawe kazikirira tufudde so kati mbadde mbasaba abajja waneeno nga mutulekanira nga saha bwe yalya oba yali alye ini saha we alye ibananga tipibye kubye yakininga abadava sente buzibuki aya bana yogera ebigambo nga yalya yenga oba alya nalya na banupu mwina akajanja nze ndiawo nayenga nja kufiira ku King Sir abakyala abakulu mwesonyiwe King Sir aye tujaleeta lisi y'abakazi abaali bakwanda King Sir wano nga mumuvuma ku internet nga bw'atayagala kunaaba nga mwali mwagala namurepinga mwagala tubyogere yes mwali mwagala repinga manisulu waffe bambi mwesonyiwe King Sir waffe muddeyo mu mbozi za Suna Beni ne Nambwayo eza King Sir muzireke atandabira ku Kalifani kali akasajja akampi kani kano Waikibenda ina nyimba ki wagwa lwaki abayimba abagwa mwagala okuzukukira ku balamu musigale mu kugwa kwammwe twakunonyeeko oli mutuufu ogamba abayimba obutayingira mu nsonga tamuyingira mu nsonga z'abajjeno oyingira kamili kamiliyoni asigaza olutalo lwe ne saha beetwale babiri awo tugenda kubeera hands down naye baneeno bano twala tugende bano abakazi abajja nga tebataddeemu firuta nga balinga ebinaabiro eby'omu byalo bano twala tugende bano basimanya Waikibenda ba upcoming artist amaze mu industry b'emyaka 10 upcoming artist oli mukoddomi wenze sirian sujju ndeka muze nayo tonta wanja kati mukazi wo alibeera ku live nakusanga ngondisa olaba makane gafa oyagala kundisa olaba makane gafa mbangenda kutwale wafe webake mu garage nembwa kinzo okwevumira ngo mama papa atugobya naye bina abaana be bateeka relationship ku TikTok waliwo omwana oli ojusire story moze gye twakola Pretty Nicole n'omuwale yamukuba okubba baawe oyo ani anja Samira simumanyi oyo ali oba ya Samira ani gwe moze nkugamba ojukira gwe ali ya Samira ani atovuma abantu tusawa zino kati wachi ya omujukira Pretty Nicole n'omuwala simaye kafuti oba kafubichi kafuta oyo gwe basiba bannange yakyaziza baawe naye kiri ku musajja ali omusajja mubi mulema omusajja mubi alinga bana abadi na nendali chovala teyajjeko bintu ku maasi abasajja babanno tochidda naye ali omusajja the man is not worth kuba no gomanyo mwana oli emboko ze bamukuba ku lwakasajja bannanga omusajja atunula bulala toriya ne yamugamba amugende mama bannanga abakazi bemba mulwanira abasajja soko otunulira omusajja gogendo kubira omwana wo omwana bifana itanyumira bifana ne video namulabye omusajja ali bibye obaba nze mbadde sirabanga ko omusajja alabika bubi ye mutini tanyumidde kanzu ye yali akubya kiri ekiwala ekyamabina kinikoolo banange oli omusajja yabijjuka bwanange musiwufu mbuye dokita oba janja dokita wa bisolo yamagala ko nsembi mama nyabo oyo omusajja ali tanyuma kubira bantu weka ali simaka kyaliko vaka gakavuma njagala gonde lulina linjagala kwegata kuuma lukiseka tuvume liri pazo n'ongamba tumuleke muntalizo tujja kumala ali lipazo naye atandise nze okuntama byako buzuli lipazo takulumbangako nze antamya nti alumba abantu bange maliseka simaje wakwatakanira naye ankunda is recording nga kyo kimu recording sa live yange nagulawo account nga kwali ankunda amumanyo account yange najigulawo bo musagala muntu ali recording ankunda tayina buzibu atambuza bulungi wa sakala nze sa bintu bya kundi codinga banange nga tunyumya kuno nakuli ankunda zenaso olaba gundi je nakuwereza eyachoze ni beki ayo mwana ne post je yakoze nga agamba abana baba mubereddewo mu during the pregnancy niyo wakitasoka naawona onadda ku gundi omusajja tebamwebaziza ngamba lwaki tasoka naawona
Werinnya Sewanya na mulawe. Lwaki tasooka naawuna? Gwe omusajja tebamutaddeko mu bebeebaza. Mutsoke na wata mwebaza. Yebaziza baana be. Bati yakola ogwe ne wata mwebaza. Yebaziza baana ba abamubeerera. Naye abo abaana bato bamubeererawo batya. Omuntu eyakyawa munno oba omulaba. Nze nabagamba beekyawa. Oli n'aleeta linnya ddala n'ono ddala. Omusajja yatumye oba Zakariya. Zakayo. Omukyala n'atuuma Grace. Yatumye Zakayo. Kati wano kitulekawo abagenda okuyita erinnya. Oyita liriwa naye nalita lya maama. Okimanyi erinnya lya maama likala nnyo ku mwana. Kuba yasinga obbeera naye. Naye bano abantu they should both move on. Ako ka ali ako. Vaku ali. Tulaba amukoli Sewanya na awamma. Zahara. Bambi yatumye erinnya eddungi Amiri. Yazadde sukali nvaako nayo tompa binyama byonze saagala nnyama. Njogera bintu by'amakulu oleeta bira. Ano kawomero olinga embizi. Namoze tofuma bantu. Kakuvuma. Kavumira. Nze uya akuvuma. Ntinoki. Abo ba blocking. Nasa, how are you? Ali lekada huyo ali alese twevumire katwevumene ali. Ndako mu blocking. Agenda. Naye gwe moze. Lwaki Amiri tebatula ne mukyala we ne bateesa. Bagamba balina obutakanya. Bata bali nze nkubuulire nakuwa first hand information. Nabyogerako twali tufunye obuzibu. Tugenda ku Megatron. Naye womanyira nti tugenda ku Megatron Media YouTube channel. Tuyina junior leero alesi finally. Mama Kasuku hi. How are you? Ano nazala Kasuku mu bukulu. Nange amusewanya na sano namukasa nze mama we. Tulekera okwevuma ali. Bimwe. Nti batugenda kwevuma. Naye sewanyana. Kati temwevuma. So, muze mbadde ncha kunyumiza. Kuse Kasuku. Becky yavuddeyo. Naye bazaba mubeereddewo mu lubuto. Semayi lwaki oba oli interested mu story. Nze njagala nnyo ebintu by'abeekyaye binyumira. Naye baza naye nze omanyi kyensinga okwagalako Amiri. Amiri is a hard working guy. Akoze nnyo obeera waali. Alina okukola omusajja. Nayise abadde ddi ku sajjo. Nendaba restaurant ye. Y'amaanyi. Amiri is hard working. Ate kyemwagalako. Temuli sente ya mukazi. Kasente ka sente za Amiri. Amiri tomanyi yali yasoka beera blogger lwakuba kati bya blogger yabitulekera. Tacha abikolera ddala yazze ku mmere. Era abeere mu bya mmere bajja kumubba emmere. Wedeza budaza. Bambi Amiri simanyi lwaki buli achievement gyafuna ensanyusa. So nabayagala ne Becky mukyala we yamujjambwa blogger bwe ne bedatinga bazadde abaana bakoze family. Though the relationship didn't work out, naye bo tebagala vaayo kyogerako, which is okay. Buli muntu ate njagala nnyo engeri Amiri ebintu ebyo abikutte ekisajja kikulu. Nga omanya abasajja ab'obuvunaanyizibwa teba discussing nga nawe nvaako. Abasajja ab'obuvunaanyizibwa muzendeka mukazi wajja kulaba kula ivu ng'ondiisa ate bagambe nti nnyo n'onaamaka. So kati ekyoyogera kya kati onaddamu okuntawaanya. So kati I like engeri Amiri. Usulira ekifi kino. Muzenvaako naawe njogere. Nina engeri gye njagalamu Amiri ebintu byo engeri gy'abikuttemu. Naye gundi apika samanya sibiki ayina restaurant gy'alangira. Becky wadde okulanga eyabbaawe ex-mwami. Si. Nanti esente eziva eri era Amiri kimanya akola obuvunaanyizibwa. It's okay. Oba olina olanga business. Nze ndi tiimu Becky. Nze ndi tiimu Amiri ab'emmamba tetwevaamu. Babambi kyekyabatabula ekyo. Ekyamaanyi ekyo. Baina love enyumira nga bekola ebintu. Manya nze ndi kibuga kyo jango solooza taxi namuzinirako bwati. Takyasoloza. Amiri takyasoloza taxi ya Becky. Amiri naye yeetaaga omukyalo omukaka because Amiri is a humble guy. Olutalo saa lugenda kugwira wa. So byebyo nno ebiri awo. Olutalo saa tubalekere. Ajja dusobola. Sa musajja ateetiririra Tim King sa wagwa wengwa tinze njagala King ne bwagenda kuziika bannange just ted aliwa bamutwale muri habu kenzo lwakitayamba ku bayimbi bano nga bagudde ddalo akola butabika ye gundi wa federation president takola butabika naye asobola batwale butabika siwe butabika
ati abatwale butabika Eddie Kenzo muganda wange I love you naye mbadde nkusaba mbose tontawanya nkyali mulwadde kati onamira uta makerende kwati nsigenda kumira makerenda so ze mbadde nsaba Eddie Kenzo atuyambe adukire Black Man prima ya muloga ani agambi oyo ali no mulalu nedda gundi just de bimutawanya njaga mbu yali anywa ice oba ice yali ati waliwo no omusajja owe UK owa America yabingambye mbu simanya ice nanyumiza ice naye era sinamaliriza mpuna buunyi nga sitegera ice so just de baveyo bamuyambe Eddie Kenzo tubadde tukusaba gwe president wa federation tata vayo oyambe omuyimbi Justede era guno omwezi luno lugambo muluje kunamukasa wamwe atabajuza guno omwezi bagenda baba mugoba mu nyumba Justede emitwala ameka bamubanje emyezi ebiri guno bwe gugwako jiwere emyezi emeka ebiri amasima ga Katonda mugulu ye yabyogedde Justede abigamba kayagala buyambi so just gundi tubadde tusaba Eddie Kenzo mitwala 5 matini nnyo vayo odukirire Justede tukukoola because yegwe president w'abaana baneno mose tontawanya Justede is not okay. He needs mental health. So get out the zungo olufubyana ne bindi kodi ejo ogedde nagambye ki dilema abazi babya kale kodi abana bagala ebyononese so Eddie Kenzo muganda waffe tubadde tukusaba oyambe munno ekintu kitambule is Hindu's child his panankomana wa Hindu wa Justede according to the information tubogera bambu sigenda kusala bigambo olwalere byo sibimanyi chemanyi nganze tukoze channel yaffe bagita Megatron Media YouTube channel yaffe era lero tuina Junior Tamale Junior tubadde naye sawa mwenda tugenda batu mu premiering tuna information ya gundi yani tugenda kuleta information ya Justede tugenda mukubira katubulire jani atubulire wali utala kinsa anya mu center azituweleze tuziwe Justede nga tazikozesa tuna ne gundi tuna ne mbera ku Megatron oyo gayi mumanyi bambi chukano tubadde tugenda kwevu kati mbadde mugera kwevumira ki naye hanna sorry I'm sorry naye no naye ebintu byagamba nti mwana wa Hindu byavuddewo tugenda gata abayimbi bano abayingiza mu lutalo lwa saha bakalifa upcoming artist tola tugenda no Zolo Waikibenda omuyise na Zolo nasa nagenda banga Waikibenda atategeera lwaki oba tutandika olutalo lono oyingira mu akola olulwe Waikibenda takyalina mawulire kyasobola okukola ekya bw'aba atafudde kweyambula ebi naye bw'afa ate tunamwogerako ebbanga eddene tali mu views Waikibenda tali mu views waliwo channel esobola okyaza Waikibenda mpozi nga basiru Waikibenda ayina soka kweyambula n'atulaga ku bitundu bye ebyekyama otherwise talina mawulire ave ku saha namuwulidde awoza musimaye yawandika oluyimba lwa valuvalu saati mwamulabanga ayimba kali akayimba ni wangu tanjigiriza na mpenzi we wanga kulicheke naye nzono saha ikaniddayi yo sawa ddala saa muyimbi wa ddala ye muyimbi gwe tuyina kati aba Waikibenda omumpinga kaminzaani tujja musula mu pipa tumulekeyo ewiki alaja nanoonya amugjayo nga tamulaba mumpinga ejjinja lya minzaani kati saa tubadde tukusaba to concentrate nga kubuna obutalo obutono obwa Waikibenda obwa Kalifa ekibulooking ekiriwa cyane anti sisoma bambi yagweddalu ani oyo mwana ani oyo mwana soma comment yakwata yo mwana shini yakabasanya muganda oya mukwata kironga bali bebase wala ibituufu waliwo nona ngambye mbono eseni yatabuka
bali bebase katuyingizeewo tugenda kuleta information ya just today tugenda mukubira katubulire ina muku center azituweleze tuziwe just today nga tazikozesa nze tina nekubye Isaac ngoina abayimbi ababa muri kuki ano ni nganda wanyasi namukasa tasobola nno ni mwavu kujazi nini namukasa nawo batayina internet jangu tulabe gonyirira jangu Isaac alipakazi basali mufu bali mukusoma liku twakufunira basale ku Victoria oli mbakazi namukasa ngonyirira luno alhamdulillah kasente kawera ati atanyo yayomba anya mfumyaze oli timu ani nze ndi timu King Saha nze nawe mva kusaha nawe olinga amatako nze musovu mani Isaac Isaac nazaba ano conversation ya fana fake blocking bano nawo blocking aba blocking jako mazetu ewe mulemuko alinga ebitundu bya Waikibenda mazetu ewe mulemuko obutali butayirire Isaac bakazi kyabali ewuwo ani oyo ayogera bwatyo ng'ayogeza Simbo kimaze soko okindage mbofananye mutabani wa Kamiri oh Isaac kira kiriwo we nawe nakatwe kakolinga empafu njo kukuba bako yanya wejeni jangu mutabani wa Kamiri jangu tugendo wa Saha ngole yoki oyagala ntamire njaga musajja wange jangu tugendeko ku byoto lubale we waffe namusamirira naye nze Isaac omanyi gamba muzayo gere bitini ku gondi basima n'amala amuwulira nga ali ku live eno basima si yatulisa twabyawula ffe ne basima ine enkwe basima ine omutima ogw'obutaagaliza alinga muntu we ffe twayawula ne basima obadde twakimanya Isaac ffe tuli tiimu King Saha ekijja kijje ffe twabyawula ne basima kankomaawo saagala kwogera bingi but ni andi mboze andi basima era moze okola naye tiimu Lion Island kati moze batabuka ne basima yogera ku moze obutaka genda byogera ku live kati tetukwatagana ne bus kati ne bwe tuba tusazeewo kwogera ku basima tusazeewo kwogera ku kamiliyoni bibiri basima tagenda tukubira simu twatabuka ne basima wangi twatabukira ddala Isaac leero tosomye jeni nkunoonya Isaac tosobola kunoonya nombula leero tosomye tosomye munange wafuna sente ate kati gwe wafunamu oli wa motoka ffe tukyali ku boda sisomye leero nafunye n'ekicuba ku beat ngenda beerangayo buli Sunday saawa 4 mpaka saawa 6 ate nja ba streaminga wano live bananga Isaac oyina abantu ewaka bani abo abali ewaka abayitirivu badde mu kyalo gwe Jenny
Mbadde nsuba mbuliri. Kambasanga awo we muliwa. Jangu mwini box. We baba watanjagala n'amanya wenu. Yani amanyira moze wano mu comment omulaba. Wone waneno ali mukumanyiza musajja mufumbo wano kamu. Azijeko comment ze. Kati abako kugwe waludde olaba. Muteguya. Iye kuvadda. Bakubayo mwali bana kunga musi usizanga nkalaji. Mwali munkalukalajiza. Nga kalukalanye. Naye kati emirembe nina. Sente zange nina wenjagala wengenda. Bannange. Badde njagala bba wakabuuzi. Yembadde ngenda banyumizaaki. Anti emboozi nina nnyingi. Bannange abajja ku live nga muze kuyomba kigendererwa ki? Bw'oba toto owulira toyagala kubeera ku live ani akukase? Gondi talina option nti bw'oba toyagala kintu muntu kyayogera n'ovaako. Ne muvaako. Kwa bw'owulira nti bye twogera tebikunyumira oba bye njogera tebikunyumira, you have a right to go. Wanti tusibyewo muntu tekuliika aliko supagulu. Mukitegedde ekintu ekyo kyokka n'oli ankubye sitampu ku mukono. So you guys, njagala babuulira akakasitole katini. Sawa za lanchi ziwedde kanti tuli ku kipakasi. Manyi ku mulimu. Ndyoke nzireyo waggulu ku office. Bane badde nyabanyumiza. So, last week, was it on Thursday? Nga nkola ki? Nga nkoona emmotoka yange. Bwe nakoona, owa Subaru n'agwa side eri, emmotoka ye nedda side eri, owa boda n'agwa mu ka trench, nze nange nina awantu we nawagamira. So waliwo owa traffic natujjako details era nga bw'omumanyi accident bwe zibeera. Mubeeramu okuyombagana biki kusika muguwa gwakoze ensobi biki. So owa traffic nga atujjako details zaffe. Nga bakwata emmotoka baleeta ebune ebintu by'emmotoka babiyita bata zikabangali ebitwala emmotoka bino kalinga akayina effumu bwe kati ne bakwata emmotoka ne bazitwala. So enaku zino nga bwe mbadde munda bambadde siri on social media nga ndi mulwadde. Nafuna obuvune mu kigere ne mu kifuba but kati ngenda mpikinga. So today nga nina okugenda ku police okola ki? Okwereportinga tulabe ekiddako kuba emmotoka zonna ziri ku police. Tumanye ani agenda osasula munne. Kati bwe ntuuse eyo omuntu eyankoona gwe nayomba naye si yazze nga baleese mulala nga bagamba ye muntu gwe twekoona naye ate nze sinywa mwenge mbeera soba. Sinywa mwenge sinywa bitamiza ati ati nali tamidde. Funanga accident ng'okyayinamu emmotoka yo nekoona ng'okyayinamu amaanyi. Kuba nze nalina amaanyi lwakuba nali musiru saakuba musajja bifaananyi. Omusajja ashowinze apo abadde mulala. Nembagamba oyo omusajja si gwe twekoona naye. Era tukayanidde ddala nembagamba si yoyo. Ne batuuka n'okungamba ndabika nina drugs zenkozesa. Kati mukama nyamba ngamba nti tuyita wa traffic ne bagamba wa traffic and time agenda kola ki agenda kujja. Owa traffic bwazeta nekalisa. Madamu yoyo musajja gwe wakoona. Oyo musajja oli yali musiraamu. Gwe baleese leero yali musiraamu. Oli erinnya lye teryali ly'abasiraamu kuba oyo omukyala yatujjako details. So kati nze kino nkibagamba in case ng'ofunye accident oba nga mufunyemu oba emmotoka ekolobodde n'omuntu biki, take pictures of that person.
owa traffic wallahi billahi anekalizamu ere motoka ekyali ku police omusango gukyali awo naye nga gwe nekoona naye siyaze naye nga owa traffic bwaze nga manyiye katonda wange asembayo agenda kwogera ekituufu kuba yatujjako details wallahi owa traffic aneganya ngambe yoyo musajja gwe wakoona naye kali akasajja gwe twekoona naye yali musajja mumpi ngedinya teri ali nali abasiraamu nayo naze nga ine ebirevu munene musajja mukulu oli yali muvubuka